abakulu. Oh mzee. Sasa hizo kubalaba. Nafo kusanga mzee. Muri mutya. Tulienyo. Nga munyirira. Manti obimanyi. Muri kuchapati yakangwa ka muwogo. Abene woma. Tunoonya ngeri gye tufunamu ne ssukaali oba tumugye mu menvu oba mu lumondo oba tukoze tutya. Ssukaali ati. Nti wawulidde ne baaganya omusako okumutoolako omusolo. Ekyo kikujja mu mbeera ssukaali omulaba. Fe okuva edda nga tufumba bikajjo. Nze landa mbewuunya. Kati byo tubikolanga kyayi. Ssukaali edda ssukaali yabanga w'abalwadde. Kati ate olwo abalwala ssukaali. Soko mbuye bino ebikajjo bemufumba ebya ssukaali mwateekangako amajani. Ekikajjo bwe akasawo kagabo yakubba. Nyumize kyayi w'ekikajjo tuli mu mbeera mbi. Kyembadde mbagamba. Omukulu yayogedde. Kati kyensooka okwebaza abantu. Omulundi ogwaggwa COVID bwe yajja yatta nnyo abagagga. Naye singa tebyali bikoola n'emiti n'eddagala ly'ekinnansi abantu bangi baalifudde twalifudde ffe bangi abaavu twalifudde kubanga COVID yatuluma naye nga tosobola kgenda mu ddwaliro abagagga baali beefunzizzaayo kyovula nabo bakomplaininga nnyo nga ow'emiliyoni esatu babaakamuteekako oxygeni ne wajja ow'ettaano ngono balina kugira ne bamuggyako ow'ettaano aba yakagendako ow'ekumi ajja ow'ekumi aba yakajjako ne wajjayo omugagga ow'abiri ng'ate oxygeni mutono abantu abasinga baafaayo nnyo ne bakka ebikoola ne babifumba beeyotezza babinywedde edda kyekyabangawo naye tetunnabuuza ku bantu abantu kituufu tuwalamusize banyabo ne bassebo tuli ku nnaku njerere tuyonka buli kintu kyereeze omanye ebizibu ebikuyinza bikwerabiza n'owuwo amaffe tetunakubeerabira ngamba okubabuuza naye ennaku nabe bayonka lwabwe buli muntu ennaku emuzunza mugyebale mukulu mwamuwulidde mukulu yagambye ati omukulu yavuddeyo olunaku lwali lwa Sande yogera nnyo abantu bakuwulire olunaku lwali lwa Sande bannaye ffe ba New Bizonto tuzze tubayisizeewo okwo ebyo ebimu ku ebyo bye tuwulidde oba nammwe bye tulaba bye mulaba tetumanyi tuzze tubeeko olwaleero omukulu taliiwo omukulu yakyadde yagenza aliwo moro wama yagenza moro ali mu kalulu ka UPC wakyuse tumumanyi ate nze gamba omukulu Bizonto yagenze mu kalulu ka omoro abaana bayiseeyo bangi nakawulira katulinda abakulu bombi bagendeyo ono gyali batandise okutega n'omukulu ono kyogere ndi konfiira muzeeyi gyali omukulu wa Muwogo yagenze dda gyali nabidembu baliwo abannu abeegase kwenyaale mu ate bawagire ow'enyaale bawagire omwana w'omugenzi obimanyi ebyennaku zino byakasawo tudde ku kiri kakati bannange omukulu olunaku lwali lwa Sande n'avaayo ng'ayogera eri eggwanga ku nsonga ku TV zonna ku ssente zaffe n'atuloko kwegamba ne tumuwa amaaso ng'ayogera ku nsonga ey'okulinnya kw'ebintu amafuta sukaali n'emisolo egyeyongera okukalama naye nga bannayuganda bavuddeyo bangi omuli n'abakulembeze mu bibiina ebyenjawulo ebyobufuzi omuli Besigye yabadde akyasinze okukissaamu omulaka ng'ayongera okwemulugunya ku mbeera eriwo kati ffe nga ba New Bizonto twagala naffe tubeeko ekigambo kyaffe ekigambo kyammwe si kyekikulu omukulu yagamba bw'ati bannayuganda tususizza okwejalabya komaawo okwejalabya lyategeeza ki mwejalabya kibanywesa sukaali nga waliwo ebikajjo ate ebikajjo olowooza sukaali n'ekikajjo kyekisinga ebbeeyi kati bw'oba oli ku bikajjo kubanga tewali agula kikajjo ng'enjala emuluma kakati olwalala akawunga kalinnya ka bbeeyi nnene bwe mudda mu kyalo waffe ekasanda kasooli mugula sinsi 3 ne mujja eno kiro yakawunga ne mujuguza 3-5 olwo kiki ekibeera wakati awo ki ekirinnye ebbeeyi awo transport amafuta diesel kyakoleke buli kiro etambulira ku liita obubbi obubalimbwa mmwe kasasiro mmwe labayo diesel ng'omanyi kiro z'akasooli z'olina okutunda okugula kiro ya sukaali emu okuba tunyigiriza paka ddi
mpaka ennyindo lwerivamu omusaayi mwaleeta wano ne muleeta okufuuyira ettaka lyaffe ne lifa tulima kasooli yeetaaga ebigimusa buli kaseera ntumuteekamu ebintu bya bbeeyi nnyo weebiti ne mujja ne mumugwa layisi ne mukomyawo akawunga mu kyalo nakabbeeyi bwe kati mbwammwe kaakati tuba tukyali awo tudde ku kyokwejalabya muzeeyi andi abadde ategeeza ki okwejalabya kuneno tugula n'ebintu anti nga kiki otandika otya okulya enkoko enjo kye ng'ofumbye ey'envu yatuganye eŋŋano n'atuwa options mu akawunga ka muwogo kuba yasooka n'atuleetera muwogo nti tumulyenga mu kifo ky'okugulamu omugaati akawunga ka muwogo kasobola okukolamu capati omukulu oyo amaze emyaka emeka sofa emyaka kati giri okuva mu 86 mpaka olunaku lwaleero omanyi ntagulanga ku kintu kyonna obulamu bwe bwonna ekyo kituufu kubanga n'abajja omanyi nti bajeti zonna zebamuwa omwaka tafunanga ku sente zimala akomawo buli kaseera n'asabayo ennyongeza nebamwongereza ennyongeza ez'abagenyi omanyi nti omukulu oyo buli lunaku atambula ekituufu lunaku atambula ku mikolo egitaka wansi w'esatu ena ekyo kituufu okimanyi nti ku mmotoka ze ezitambula taka wansi wa mmotoka 15 neokusukkamu kyokka mu nsiire mwakulembera soka olindeko emmotoka eyo zonna ne security yonna ennene bwetyo wano waliwo abamuwalana webali nedda soka oleke baminisita bwe mulina ekinaana bakolaki buli omu alina omu nga amerika nnene waliwo minisitule eriko baminisita babiri gye bali waliwo amuddirira waliwo abeera omu n'abaana ba siteeti nga basatu basiteeti si baminisita yaba omukulu era n'omukulembeze w'eggwanga alina vice president ate prime minister naye olowooza amerika erina baminisita bameka bali 15 kusobola okubaako director deputy ewammwe muli abantu 45 muna baminisita 80 amerika erina abantu abataka wansi wa miliyoni 320 miliyoni ez'abantu erina baminisita 10 lwaki buli minisita tayamba omulimu gwa minisita gwe gwa RDC gwa permanent secretary gwe babakaawo bali bakula ffe tukyakula tukyetaaga abantu andi kyetubuuza kubanga tuwunzika bonna omukulu yabalonzi ne banyunyunta eggwanga lino zageragana bulungi kakati nze mbuuza omukulu okutambulira mu bwerinde buli minisita bane security n'abasirikale bangi na bukimumirire n'emmotoka ezimwolekera n'endala n'omukulembeze yenyini abane emmotoka 15 kyabulabe kyekiri mu bukulembeze okutambula ne security nene nnyo bweti nnyo wano muyina mpalana muyina biki no kubeera ku bukulembeze nga tobwesiga kyekireeta kyogamba yete yesiga ye lwansonga lwaki nzijayo ekyo bw'obanga okyanenya omuntu alidde capati nga nvaayo nengula capati ezi n'ebijanjayo sinsulu 10 n'ogamba neejalabya kati oyagala ki oyige ku nkekeza lya capati emu nze dda nanyiigiranga nnyo lya capati emu n'enkyo osobola okufuna gy'olya so si kulya leero 2 ate ovaawo oli mulamu oyo ye muna nanyiigiranga nnyo nanyiigiranga nnyo abantu abayisamu bakadde baba amaaso ombuuza nenakani naye munaaye musobola okubeera mu famire nga mulaba taata wamwe buli gyalaga abaswaza ne mugamba tumutwale ekitali kati kyekyetaagisa taata mumutwale ekitali nga kyekikutwaza muzadde nze bwengwanga eddalu tukutwale munyambe munsibe emiguba mufo kyenswalira enakasero kati kwegamba tuli mu kweswaza bweswaza kubanga ekisooka mu ggwanga lyammwe wano yaswadde nnyo kyemugezaako tegeeza tumutwale ekitalya teryagambe ogambye otya anti tumutwale ekitalya saategedde ninyumya n'abasiru tugende maaso kati eggwanga lyammwe kati olaffe waffe kasanda bukuya tulina ebirombe bya golodi naffe tusinga amakubo amabi lwaki nti mujja ne mubbayo golodi ne mumugjayo yenna kyokka ate sente temutazikola mu bya mugaso kutuuka nakukola nguudo zibatwala kubba golo
ngaze bakola ekkongo. Kyokka ekyewuunyisa temuggwa pate buli kaseera buli lunaku olukulu mulukuza buli kaseera lindako toyogera ku musika sazeko bya musika wa kyokka temuggwa mabanja buli kaseera muli amabanja bannaye obutamatira bwe mu bwakikaaki ate ku nsonga y'amabanja oleesa amabanja bannaye lwaki onsimogola tuba tukyali awo so oleke